Embeera bw'eti bw'ebadde ku kyalo Namasuba Pida mu Makindye Ssaabagabo ng'abooluganda lw'omuwala Sarah Nanchi abadde akola ogwa house girl bwe bavudde mu mbeera nga beemulugunya ku nfa ye. Bagamba nti bayitiddwa ku makya ga leero nga babategeeza okufa kw'omuntu waabwe. Sawa yale vulula twakatandika okwogera ffe twasanze poliisi batugamba nti tukume obuntu bulamu ebintu babitadde mu mateeka balinda omwana agenda okujja okukola ku mwana tubulire ekiddamu katomaze si tukafe bennyini ne tugenda kato ku poliisi batugamba nti bana bakutuukayo batuganye n'abatuuze bonna nga babagoba kubanga twakusobola naye wano tewali muntu gwe bakkiriza kuyingira kawabe. Bano bagamba bagenze okwekebejja omulambo nga yandiba nga yattiddwa buttibwa. Batuuse nga baagala abadde akozesa omuwala ono abannyonnyola ekyassa omuntu waabwe. Twagala bwenkanya. Era poliisi eyitiddwa okukakkanya embeera. Wano ekutta abadde akozesa omuwala ono Michael Kasozi abeereko by'annyonnyola. Mwami Kasozi Michael twamutute oyogera okumubuuza kubanga ono mwana yafudde mu nnyumba ye katwagala tunnyonnyola naye mu kiseera kino tetusobola kuteebereza anti mugenzi yafudde kino katulinde amawulire agafa ku basawo nga bamaze okugifulumya postmortem report. Ati omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'omukwata abadde mukama w'omugenzi akuumirwa ku poliisi e Katwe.